tulwanagana ba occupants be yatuteekako. So our fight is occupational fight, whereby the natives want to get back what is theirs. We lutalo lwe tulina. So si kugoba bafuzi b'amatwale. Wabula bano be baleetawo ate bali mu kulwanagana ne ba colonial masters baabwe. Kati omuntu yenna alukutunuzaamu olutalo aba ayagala kugatta ku kibinja ky'aba colonial master ky'aba black colonialists. Tokkiriza ebyo. Tobikkiriza. Kakati after the Second World War abasajja bano beeyuzayuza. United States of America eyo gy'olaba. Yo olutalo teyalugenda munnyo. Yo olutalo yaluyingira mu 1941. Yaluyingira nga lunaatera okuggwa. Yo yali ekola ssente. Yo olutalo luno lwaggwa ng'ensi zino zeeyabizza. It was an occupational war. I mean, it was a territorial war. The Second World War was a territorial battle whereby they were fighting the creation or the expansion of the two empires plus one. Two empires zitya. Njagala ojjukire twalina the French Empire yaliwo. Baliyo bajubbe ku kugundi gy'aba Napoleon ne French Empire n'esirikireyo. Wabula tebamujja kuba nti colonial master yasigaza colonies ze. By then, twali tufunye the British Empire yaliwo. The British Empire ne Soviet Union. Olunaku olwaleero omuntu ajja n'akugamba nti Russia yote ina nnyo influence era Russia yeeyagala abaddugavu. Russia teyafuna mukisa ku colonizing territories mu Africa. Teyagufuna. Russia ya focusinga nnyo mu Europe. Kyova olaba nkugamba nti omuntu leero akugamba kakati Russia nnungi n'omubuuza ba colonialists be baliwa. Omubuuza ba colonialists agenda kugamba Bungereza, France, agenda kugamba Bungereza na France. Kata kugamba element, the Soviet element eri mu Russia. Russia is another colonial master. Kyova olunaku olwaleero akuba Ukraine amugamba tojja yingira NATO osaaga ng'oli Soviet state. Kyamugamba. Oshegere ekintu ekyo kubanga Russia is another colonial master. Kati bane ekintu kye bali mu kukola batujja from one colonial master to another colonial master. Temujja tutwalayo. Temujja kututwalayo pozi nga Kyagulanyi tali mu America. Mujja kiwulira. Pozi nga taliyo. Teri gwe mugenda kutwalayo. Oshegere ekintu ekyo teri gwe bagenda kutwalayo. Pozi nga tali eri. Ajja zisala mujja kitegeera. Kati due to the shift kati webamala okulwana olutalo olwo ensi zino zaali tezirina ssente. Naye njagala ojjuke nti United States of America yali tannatuulako ku League of Nations. America teriiko yali yaba colonial masters. Ne wotunulya Berlin Conference 1884-1885 America teriiko. Kubanga America yali terina matwale ge yagala colonizinga. Teyaliiko. America ona afuuka atya power. Oshigira afuuka atya power n'okutuula ku United Nations. Kyajja after the Second World War. Nti abantu bano beekuba nga tebalina ssente kubanga jjukira endagaano zino ze baasayininganga ng'olina okufandinga colonies zo. Olina ziwa ssente. Ze ssente nakati bakyazituwa nakati bazituwa. Bano abasajja ze bakozesa okutubba n'okutufutubbalako. Ssente ze batufugisa si zaabwe. Kyova olaba batandise okuzisala wano wetuli. Nga abasajja batandise okuzisala. Ne bulijjo batulaga NRM ebaleetedde emirimu. NRM ebagaggawaza. Ssente zammwe. Okitegeera ekintu ekyo. Bano tebalina ssente bakulimba just bakufeera bufezi. Tebalina ssente. Era tokkiriza nti waliyo political party nayo nesobola okuwa ssente. Teriiyo, tezirina ssente za Uganda. Kati eri territorial wo weggwa. Eyo Second World War abantu bano baali baavu nga gundi ebbiri bazikubye baziwangudde empire, the Italian Empire ne Japanese Empire nga bazikubye. Then twalinawo the rise of Nazism under Adolf Hitler. Adolf Hitler ne yali yegasse ku zino empire ebbiri nga yegasse ku the Italian Empire ne French Empire ne Japanese Empire. Wabula ku side eno twali tulinayo empire emu, that is the British Empire. Abasigadde nga ba colonial master. Kuba nkugambye nti French Empire yali emaze okukola ki? Yali emaze okugwa. Kati ate Soviet Union yali tennafuna matwale gagiteeka ku level ya empire. Empire olina okuba nga olina amatwale mangi nnyo nga gakkiriza mu ggwe. Okyegera ekintu ekyo? Olina okuba n'amatwale mangi nnyo gakkiririza mu ggwe. Kati awo twalina British Empire yokka. Era kyova olaba deployment mu magye Bungereza yasinga okuleeta amagye amangi. Era kyova olaba poliisi ya America eno eri very tough nnyo when it comes to the Commonwealth States. Ya tabu. Tasaaga kubanga ye yajja ate n'awandiika nabo endagaano. America terina ndagaano na zino states zino.
zino endala zine ziri mu frankphones zani yo ebawa ngebesinze ku Marshall Aid Plan gye bakola ne bakoni master babo wabula ate Bungereza olw'ensonga nti yali erina amatwale mangi akasente ke baali bagiwadde kaali tekagimala kuweezaawo matwale gano okitegera ekintu ekyo Bungereza America sente ze yajiwa zaali tezigimala nga Bungereza yeetaaga sente endala kati America ne mugamba kati ngenda mu direct funding n'amatwale go gwe kankuwe sente ozukuze economy yo wabula ngenda kugenda mu direct funding n'amatwale go so Bungereza bagitemera sente America netandika okufundinga amatwale ga Bungereza directly Uganda America atandika okufundinga directing ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa October omwaka gwa 1962 nga bakatuwa independence 10 days from independence endagaano Bungereza yagikola ne America kati olunaku olwaleero gwe oba olowooza nti osobola okuleeta fund omulala okuba mu America waliwo ebintu ebimu byolina okusooka n'okonsideringa n'oteeka mu consideration weebuuza nti endagaano ya Bungereza n'America nagirimu nedda nodda wali Marshall Aid Plan nagirimu nedda mu mwaka gwa 1962 nze ali president nti nedda then bajja kukuba bajja kujja oshegera ekintu ekyo bajja kujja kati abantu bano batandika okuzuukusa economies zaabwe Soviet Union yagala esasula America ng'emugamba mukulu kati twebale n'amagoba gonna goyagalanga kuwe polisi eyo ebenga tekyankolako America n'amugamba ani goyasamira nze sente ze nakuwa mukulu zaba byasa generations and generations abaana n'abazuukulu tugenda kusolooza matwale go nga America ebigamba Soviet Union ne bayita ba securities abaaliwo ne bamuuza amate mwaliwo nti twaliwo kati ono abadde ateesa ki kati olw'ensonga nti baakola endagaano tebagenda kuddamu kulwana kati bafunayo ensi olaba bino bye bali mu kukola mukakati bano balwana Iran eri mu kulwana Russia ezze China ezze Ukraine eri mu kulwana na Russia Bungereza ezze olw'endagaano eyo gye baakola nti bo tebasobola kwerumba direct kuddamu kukola World War 3 era nze neewuunya nnyo bano ba analysts bammwe bano aboogera kweza entalo kiba kyakagwawo nga gamba kakati tugenda mu World War 3 bo World War 3 oba bo bakirabanga ki endagaano ya United Nations anavula abantu bali batano be bali musenge nga bakola endagaano zaabwe tebasobola kulwana era times olaba bakuba Iran Donald Trump asisinkana amusisinkana onamugamba onasayiningo bankongere enkukube okitegera ekintu ekyo onasayiningo bankongere enkukube nagamba abantu bano babalumirirwa amatwale gano nti ddala babeera bazze kusaponsalinga China ina nuclear warhead lwaki tekwata nuclear warhead emu negiwa America negiwa Iran emukube Bungereza is a nuclear power. France is a nuclear power. Lwaki tebakwata Zelensky ne bamwayo nuclear warhead emu n'agikuba Russia? Kati bo bugwa bagala kugolola ttumba ono yeefula nti agenda kulwanyisa kubanga always wotabeera mu capitalist ogenda kubeera mu communist wotabeera na Russia na China ogenda kubeera na Bungereza na America. That is how the world is. Bwete bweri kati kyovula omuntu ajjanaga akati Russia egenda kudda mu ntalo eno bakulimba bajja kukuba bajja kusesebula ojja kuvaako ate nga bo tebalina kye bakoze kubanga bo sente bazigabana wali ku United Nations Security Council kati olwokubanga abantu bano tebalina sente America era yasalawo nga ye biggest funder wa United Nations organizations zonna ezikyasinza obunene ku UN America ye biggest funder yazo wabula China eno weyagala okujjambu etandika counter attacking the American policy n'okulwanagana ne Marshall Aid Plan eyo China nayo yatandika okwongeza ku budget yayo gyereta mu United Nations kati America kyakoze ne bagamba kati mbivuddemu America ayagala kuzimba ekintu kye bayita unipolar nga ikaika yafuga kyali mu kukola kyovula atandise n'okutabbira ensi zive mu ICC kati ye ayagala controlling mu abasomi ba Bible ne kino ekintu mu ekiri nti ng'enkomerere n'atera okutuuka walibaayo ensi emu egenda kutuula ku mawanga gonna nga tulina currency emu that is the American dollar nga tulina omuntu omu yasalawo ye mu America era yabagambye lwaki temunyambye kukuba Iran ngenda baba mudekerawo bawa sente zange
Wabalabye nti Bungereza ekkiriza America ekozesa base yayo, France egamba tujja, buli omu agamba tujja. Ng'America mbwa esiga kuddamu bawa sente zange. Kubanga eyo Marshall Aid Plan yamufuula y'amaanyi. Kati w'otuula wano n'otunuulira eno Uganda n'ogaa kati bano beesize eki? Omusajja afukamiza ensi yonna. Kati gwe weesize eki? Weesize eki okuba nti omulumba? Nabagamba olutalo luno buli omu addemba okuwagira side gy'ayagala. Naye nze nakugamba eno world order gye bali mu kukola. Ebyo mugamba nti Iran agenda kuwa Omumerika amusse, katulinde tulabe. Kubanga world order tegaananga. Ate zino ensi zonna America okuluzinga zonna zisobola okuyiika ku muntu omu ne zimukuba kuba America. Ebyomuwoza nti Iran ejja kukuba America. Iran tesobola kulwanisa NATO. Ebyegamba nti kati Bungereza ngenda kukuba. Senga kuba Bungereza kitegeeza agenda kulwanagana n'ensi eziwere 18 zabagenda okulwanagana nazo. Musigere ekintu ekyo. So eno world order tesobola mulema ku shaping. Kati mbadde nkujira nti kino tufuna olutalo nga Russia yagala okusasula America sente zaayo. Tufuna olutalo. Bamugamba mukulu twaliwo endagaano yakufa paka nkomerero werituuka. Soviet Union yemugamba nti osaaga. Yes, world order ino okubeerawo. Bwena ina tugamba nti Iran egenda kuba America. Kyoyagala otugamba nti world order tegenda kubeerawo. Kyoyagala okutegeeza. Kyoyagala okutegeeza nti world order tegenda kubeerawo. World order ino okubeerawo. Either BRICS currency egenda kuwamba dollar, BRICS currency egenda kudominatinga dollar, that is a world order. Owase kyo dollar egenda kuwangula BRICS currency. Bwe kito wekiri. Nkiddamu. World order ino okubeerawo oba mwagala oba temwagala. Era egenda kubeerawo emirundi emeka? Ebiri. Either China egenda kuwangula oba America egenda kuwangula. China ewangula etya? Senga BRICS currency enadominatinga dollar. Kitegeeza China ewangudde. Mu world order empya tubeera tukozesa BRICS currency, a gold backed currency. World order ebeera weeri. Ebeera weeri. American dollar weekuba era tubeera tugenda kusigaza dollar dominance. Eyo nayo world order. Kati omuntu amoja nayogera ekintu n'ogamba kati onayimiridde mu perspective ky'okwogera. Kitege olutalo okubeerawo zibeera side bbiri ezirwana. Ni Uganda okugifuna. Either Kyagulanyi awangula oba Muhoozi awangula. Lwe lutalo luliwo. This is not Kyagulanyi versus Museveni. No. Mukiyitizi Kyagulanyi versus the occupation. Ugandans versus the occupiers. So, ni Uganda osobola okugifuna era. Muhoozi wabanga yakufuza oba ofunye ni Uganda ey'abasaatuusi nga batu occupyinze. Okyegera ekintu ekyo? Wabula ate naffe okumukuba ofuna ni Uganda ey'abannansi nga beddiza ensi yaabwe. Kati omuntu wajja n'akugamba simanyi eno tejja kubeera. World order ino okubeerawo. Ng'eri enkadde we yaliwo ng'omucapitalist asudde ne Soviet Union. Kyava kuki matwale na Soviet Union kwagala kusasula mu America. Ne bamugamba nedda currency yaffe ino okukola. Era olutalo lwali mu Afghanistan. Okuwa kwa Soviet Union kwatandikira mu Afghanistan. Olutalo gye lwali. Era abakapitalist bawangula Soviet Union netandika n'okuluzinga amatwale ne bayingira capitalism. In states ezimu nezitunda. Example, tutunuli Alaska. The 49th state of United States of America. Alaska. Ushigira? That was a Soviet state. How did America come to conquer a Soviet state? Never elimu capitalism. And it is marking among the states of United States as equal as United States of America. So, world order nayo yaliwo. Kati neno nayo gye tutunuulidde. Kati gwe either ogenda kuwagira BRICS currency oba si ogenda kuwagira dollar. Wabula bino bemuli mu kwerimba simanyi nze ndi tiimu Iran, nze ndi tiimu America, byogera tobitegeera. You are either a capitalist or a communist. That is it, period. So muve mu kwebuzaabuza tesimanyi mu Uganda njagala change ate nze ndi mpagira Iran ate no please temutusiriwaza. You are either supporting capitalism or not. You are either BRICS or a dollar. Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo Ngobi Obinyi is a dollar. Is a dollar. Yoweri Tibuhaburwa Museveni and NRM Muhoozi Kainerugaba is a BRICS currency. Akabinja ako bakalaunchinga nga lumu
nga lumu omwezi gwa Januari omwaka gwa 2025. Then twogera ku BRICS currency mu Nigeria. Twogera ku BRICS currency Iran. Twogera ku BRICS currency United Arab Emirates, Dubai. Twogera ku BRICS currency. However, they are aligning with the American policy. Wadde United Arab Emirates eri mu kabinja ka BRICS. Naye ekozesa dola era ya signing endagaano ne Donald Trump. Osobola okubeera waawo nga dormant pattern. Nera still gwe kyenjagala njagala yekere ku makye gambe tutuvudde ku petrol dollar olabe tab kitwagala tutuvudde ku petrol dollar okubeera mwaka akabinja n'okubeera active byanjawulo. Ya America enoonya ba active partners. Iran yakola ku gundi yakola ku change etunda amafuta gayo mu rubo ne yuan yabikola. Kati njagala United Arab Emirates ekere ku macha okay it is a BRICS state egamenti kakati sigenda kutunda mafuta gange mu dola. Then olabe Saudi Arabia ekere ku macha egambe nti amafuta sigenda gatunda mu dola. Olabe kubanga ki yeyendagaana eriwo Yimashaw aid plan gyenjogerako. Webale nnyo chairman wa Namu waali naye omusajja bamutta. Chairman ya controlling ensi 8 chairman yagala genda Gaza kulwana chairman yagala kugenda Gaza kulwanira kusaidia America. Kyokka ba controlling bali kusaidia Iran. Aina so saga nyo tubere confused mu bino ebintu. Osege saga tubere confused. Saga ngamedi ono nayingira osobola okubeera dormant pattern, osobola okugula account mu bank naye nga to saving nga sente zo ziri mu kabox. Kitegeeza goli team ka box. Okitegeera oli team ka box naye olina dormant account mu bank ogirina. So tuina chairman wa kabinja member bamutamu omuntu. Okitegeera nga ye chairman kyayina okukola ayina keera ku macha n'ayita zino ensi 8 eziri mu kabinja ka Namu n'azigamba kati tulumbe. Okitegeera bonna abanaamu basirise. Okitegeera ekintu ekyo n'abagamba kati tulumbe tugere tutaase member kubanga b'endagaano yaabwe egamba yemu n'eya NATO. Endagaano yaabwe egamba any attack on any member is an attack on all of us. Naye chairman yawandiika kiwandiiko kale mumalirize ebintu n'okuteesa. Chairman alina ku activatinga ndagaano era bamemba baliyo bagamba chairman nga asirise. Chairman lwaki tatugamba ne tulumba? Chairman kiki? Kibanga omubbi wanajja ku kyalo. Chairman olina kuba gwanga mujje n'oduumira ekyalo ne kyetoola ne mutayiza ababbi ne mubakuba. Naye chairman wabeere we n'asirika bw'atyo bannansi abannakyalo ne batawulira gwanga mujje bagenda kutayiza batya. Kati tulina ensi 8 zisirise zonna zisirise bw'ati lwaki ndi chairman asirise tanyega takuba gwanga mujje. Okitegeera chairman takuba gwanga mujje. So ebyo bakugamba nti kati UAE yayingidde Namu simanyi Nigeria yayingidde Namu. Ekintu kyenjagala bakeere ku macha bagambe nti kati tukyakozesa dola tugenda kozesa currency endala. Olabe tab ogirabeko. Okitegeera ekintu ekyo ogirabeko. Ate nkukakasa buli wa Namu agenda wano mu Africa buli ali mu kabinja ka BRICS agenda kuwaayo obuyinza oba ku mpaka oba ku force agenda buwaayo. Kati bino mubira bituukawo bino bye tuliko kubanga eno world order yaba economic powers. Nkugambye America endagaano gyerina ne Uganda ya economy bya bugagga byaffe kutuwa sente kufandinga zi projects. Tuyina gold nete tusobola kumukwatako. Era ne China emutwala ku black market. Kyovula bakasente tetulina kasente bannange. Uganda terina kasente tetulina. Sudan erina amafuta. Lero currency yawe $1 American egenda kuyingira miliyoni ya Sudan.
miliyoni ya Sudan naye ng'ensi erina amafuta. Tulina ebyobugagga naye olw'endagaano ezo ze twakola ne bana abasajja tebisobola kutugasa nga bo tebasazeewo. Tebisobola kutugasa. Bino babalimba baddawo ne bakakati tugenda kakati wagaga yegenda kuzimba wano refinery. Oba sobola okukwata golodiwo ng'omutunda dola egi a gram wagolodye tumutunda mu grams nga gram ogitunda dola egi emu ng'omulinawo ne bakwata economy ne bagisesebula n'egwa ku ttaka. Lwaki? Ezo endagaano omusajja asanyu kati ezo Kyagulanyiza alimu era agitundamu bw'ati n'agamba kakati eno bano baagala za Ebola mugende muzimbe y'amalwaliro temubawa ssente. Wogambye ssebo nti ye sayininga wano ng'ayiwawo omukono kati nga bagamba kati baagala zaaki baagala genda kugayaza temukkiriza kati Israel ng'egamba kati ffe twefudde nga basayininga kati movu kiza bali mugira abakoze ekigundi kya Netanyahu muganda wa Netanyahu kati baagala kwegula abaagala kwegula temubawa ssente mbagambe kakati baagize eki ti Ebola tali Ebola gyali mufulumye ekiwandiiko nti Ebola gyali bye tulimu ali mu kutereeza chata police zino naye police zino tazitereeza na determining power due to the shift in police nti katuli mu economic powers zeziri mu kola ki zeziri mu kulwana. Police eno aligninga oba agitereeza na influencing factor oba economical power eya United Nations Security Council era olutalo luli wakati wa China ne America. Lwaki? America ono buli babadde nga bamumanyira nga bakwata nga bakuba sanction. America akwata amatwale g'abali n'agakuba sanction. Akuba sanction economy n'agiteeka ku ttaka kati kyabadde akola. Oshegera? Era nga ne China bazimukubako. Ne Russia ne bazimukubako. Kitegeeza it is the American dollar which is dominating the market. Gwene wona aleta trade yo ogenda gikyusa mu dollar then ozikyuse mu yuan. Togenda kuzitwala direct transaction mu yuan. Era kitegeeza nti America ayawula ku mu China. Wano mu transacting okukyusa okujja mu dollar okuteeka mu yuan. Economy ya America erina percentage gyefunako. Kati bano bo bakirabanga kubanyigiriza. Ne bagamba nti nedda naffe tuli ba super power, tuli ba colonial powers, tuwaki tuleko ono atandika okutumanyira. Kati Russia ne mugamba wamalumba gwe nkwesiga. Kati Omumerika atandika ekintu kye bayita loaning project. Najja eno ng'awola abantu bano ssente. Wabula abantu bano basingayo bya bugagga, ebyobugagga ebitali bya bano kiddamu. Ntebe airport gye basingira mu China si ya Museveni. Ntebe airport eyo yatandikibwa okuzimba mu 1929 ne bagimaliza mu 1951 era Queen Elizabeth wa Bungereza yagigulawo. Iyo Ntebe airport si ya mmwe. Iyo Ntebe airport ya Bungereza ng'ina ne ssente z'Omumerika. Kati ono omwami agikutte agyewoledde koloni agisinze. China etandisa amateeka. Waliwo ebyamaguzi bingi ebiyitawo awo. Ebimu nga bigenda mu Amerika, ebirala nga bigenda Bungereza. Nga mwe bannansi temubimanyi era temuli bimanyaako. Waliwo ebyamaguzi ebiyitawo. Lwaki osobola okutegeera nti waliwo ebyamaguzi ebiyitawo? Tusooka ne tuddayo balina motifu ky'okuzimba Ntebe airport. Since Uganda was landlocked, bali beetaaga access ey'amangu okutambuza ebyamaguzi. Kati kitegeeza waliwo invisible byamaguzi ebiyita ku airport yawo nga bi aligninga na colonial policies and economic colonial policies ebiyitawo. Kati mwena mwenyonyiza mwene zijja ne zigwawo kati mwe kino kye mulabako naye biri ebiyitawo wansi bino nga tubijja ku colonial policy eri lwaki bazimba airport eno in the first place. Kati kitegeeza China ene badde eyingiririzanga ebyamaguzi bya Bungereza ebiyitawo Entebbe n'ebya America ebiyitawo. Kuba nkugambye ekyazimbisa airport eyo was easy access okusobola okutubba ekyagizimbisa. Kyekimu ne rail line eya Kasese connecting ku Kasese eyo nayo bagizimba kutubba. Ensonga yazimbisa rail line eyo ne yazimbisa airport eno zonna zezimu tebivangawo nakati bikyaliwo. Kitegeeza ebyawanguza byo biyitawo. Kati gwokwata n'ogira Chinese dominance dominating trade ku airport. Kitegeeza nti ono Omungereza omukoze eki omubulokinze ate kyekyaleetera n'okulwana kwa Bungereza ne Germany obeera babulokinze. Kati otasobola kigumiikiriza okutereka Victoria empuuta eyo nabagamba it is not a native fish species. Bagireeta Bulesi era empuuta eyo yasurvivingira wano bagiteeka mu Lake Victoria. Ennyanja bagiyitaani Nalubaale
bone bagituma Lake Victoria nga basinzira ku n'abakyala wani n'abakyala Victoria. Kati gonako olwaleero ogitumye yuni okitegera yaba China yite basobola bigumiikiriza. Kati due to the shift in policy kati oyo Rastaman oli eyabadde ayogera ebyekisiru awo yakagwiridde ayogedde yes bano babadde mu mission lwaki nti be bamuleeta yali aligninga bulungi ne gundi yabwe ne world order yabwe then kitegeeza ki agenda kubeeramu eyo policy. Kati due to the shift in policy ona switchinze atatandise kudiringa na balala kyovula mission zonna bazitugobyemu. Uganda bajigoba mu AMISOM, Uganda bajigoba mu AUSOM, batugobayo. AMISOM ne AUSOM mission yebadde yetutuusizza wano leero obwedda njagala nkuvuge nkuleete wano yetutuusizza wano. Influx y'Abasomalia okubeera nti bali mu Uganda, America yatinkuula olutalo oluli e Somalia yalutinkuula olw'ebyobugagga ebiriyo. Hassan Muhammad Sheikh oyo tabeera talondebwangako bantu si be bamulonda. Al-Shabaab gye bayita terrorist group yalondebwa abantu. Kyovula olutalo luno lumaze 2 decades close to 20 years olutalo tebalwangula. Kino kye bakugamba nti senga otinkuula olutalo n'abantu tojja ddumalako nalwo. Kyovula abazungu bano beeraliikirira nnyo gwe munnansi okutabuka. Tosobola kulwanagana lutalo na bannansi tosobola. Kyovula abantu babaddeyo ne balwana paka America wegenze ne signinga deal ne Al-Shabaab yeddako mu ggwanga erya Somalia nkiddamu. Mark my words 13 omwezi gwa August Al-Shabaab is the next government in power mu ggwanga erya Somalia. Just watch the space and see. Ekintu ekyali mu Afghanistan okutandika ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa December omwaka guno gwennyini mu kyerinde ekyali mu Afghanistan. America egenda mu Afghanistan egenze kuba Abatalibani. Wabula Abatalibani balina support okuva mu bannansi. America yaluzinga sente nnyingi nnyo mu lutalo olwo. Kati nga kye balina okukola okufuna akasente okukazza nga balina okualigninga n'Abatalibani ne bava mu gavumenti ya Afghanistan. Era bakeera ku makya ne balangira ne bagamba kati ffe tugenze tubivuddemu. Era kye baakola ebyokulwanyisa baabirekawo. Eyo base ya America eyali mu Afghanistan gye basooka okuwamba. America we yagenda n'ebulirayo tugenda okulaba abagundi, tugenda okulaba abakungu ba gavumenti ya Afghanistan beesonseka mu injini ya nnyonyi. Nga beesonseka mu injini abalala beekutte ku byawaatiro ennyonyi ng'etisse excess kola we twasooka okulaba n'ennyonyi etikka excess nga tesobola kubuuka. Kati gwe kweke mu injini eno egenda kusika ng'ekuzza eno munda. Okitegeera? Egenda kusika ng'ekuzza munda. Naye aba gavumenti ya Al-Shabaab nga eya Afghanistan nga America ebavuddemu bw'abalaba nga beekwese mu injini. Ekintu kino twaddamu ne tukirabako mu mwaka gwa 1973. That is the Vietnam War. Watandika 1955 nejja negwa 1975. Okitegeera? That is the Vietnam War. Otali kintu ekyo nakyo twakirabako. So kino ekintu si kipya kye bali mu kukola. Kino ekintu bakikoze enfunda bbiri. Era gavumenti zigwa. Kubanga Vietnam War gye bakugamba it was North Vietnam versus South Vietnam. North Vietnam ngewagirwa Soviet Union, South Vietnam ngewagirwa America. Wabula due to the shift in change in policy, America agama ze ngenda ku withdrawing. 1973 America ya withdrawing. 2 years down the road North Vietnam yawangula South Vietnam. Kati osanga baneno ba historical prematures abakugamba America bagikuba mu Afghanistan. N'omubuuza olutalo lwali wakati wa America na bagikuba mu Vietnam. N'omubuuza olutalo lwali wakati wa America na Vietnam. America ali supporting side yemwera nga wano wojiraba era wetu yali mu Afghanistan bakuba Abatalibani. Then nemala ne yefuula negamba kati nze ngenze kye yakoze kubanga bano babadde nga bagimanyira UPDF gana majega Ethiopia aga Somalia bona badde bali amwe yo mission nga bali mu kulyamu sente. Kakati abagamba bakulu kakati ate baagala bakozese $, ate okuba $. Osege ekintu ekyo baagala bakozese $. Kwebale nnyo ne Korea okufuna North Korea ne South Korea.
Oshigira ne Korea so bina bintu tubirabye ngawe bize bigira nakugamba nti zino revolution zeddamu bwezi kyovula fe wane waffe tukozesa nnyo 3 ease tukozesa history y'ekintu yali etya president yali etya then ne tumanya nti abasomali abaddayo waabwe Uganda tekyalina sente za kubafandinga oshigira ti abasomali abaddayo waabwe Uganda tekyalina sente za kubafandinga bamanyidde we batayina kukwata ate no Somalia eno eyina ebizibu bingi bano balowooza nti bagenda jukira meeting yabadde Uganda awo manyi Uganda eno eyina olugezigezi Uganda eyina olugezigezi lw'amaanyi ye alowooza asobola obba challenge nga bano direct wali obuzibu naye katulinde tulabe Kyagulanyi akomawo tulinda the return of His Excellency Kyagulanyi nkiddamu tulinda the return of His Excellency Kyagulanyi gwe munna Uganda yagala ogenda mu Uganda lindirira omuliro gujja a dragon with flaming fire is coming back muve muono comedy gwe balimu wano oyo omusajja lwajja ogenda kulaba obunkenke bali mu kwegumya beegumya ekyabasindisizza bano wansi nabo beetegekera lunaku olwo we beetegekera kyekyabasindisizza wano wansi ebimulaba minisita takyatula mu ofiisi bakuliyetinze zi groups z'amaanyi nabo beetegekera lunaku olwo the return nawe munankyukakyuka olindirira olunaku lwe bayita the return ogenda kulaba olunaku olwo lugenda kukyanga olunaku olulala mu kuziba lugenda kukya lugenda kukyuka tulindirira the return mulinde the return kubako olwo buli omu agenda otegeera waagwa olunaku olwo buli omu agenda otegeera waagwa the return aiza ogenda kuba otegedde nti kati tugenda mu 2031 oba tugenda mu by election tuyingiryawo ne Uganda ogenda kuba otegedde aiza tugenda kufuna domestic uprising oba tugenda mu dialogue ate yakugambye nze sigenda mu transactional dialogue yakizze namwera yakakyogera kati emirundi yena akitegeeza nakugambye transaction eri mu iPod weri yabagambye sigenda kuteeseza ddembe lyange munna Uganda tulinda the return girindirire lindirira the return ogenda kakasaako bulijjo byenkusomesa tugenda mu Uganda aiza efugibwa Muhoozi Kayine Lugaba oba efugibwa Kyagulanyi byonna kwolwo olunaku bwe tugenda okubimanya kwolwo olunaku bwe tugenda okubitegeera just watch the space and see ayina okudda e Uganda ayina okudda katulinde tulabe kwolwo last stage yeno revolution nabagambye tuli ku last step ya revolution last stage tuli second to the last omanyi oyinza okuzanya game nekuwanika levels kati ne bagamba okuba level eno nga game eggalawo ngekutwala ku stage endala kati we tuli levels zona tuzitambudde zona levels tuzitambudde yes katuli ku level esembayo we tujikuba egena tugulirawo stage gye bayita New Uganda kidamu levels zona tuzitambudde tuli ku second to the last level we batukuba eyina okugulawo eno stage gye tuliko esembayo level gye tuliko esembayo ediri esembayo tuli ku stage esembayo nkidamu last stage second to the last level we tuli omusajja abamuleetedde bennyini bino bemulaba biri mugenda mu maaso nakugamba nti foreign policy egenda ku activatingibwa sente zino ez'aba refugees zibadde zijja mu Uganda zibadde ziva mu America ziva mu United Nations nga ziyita mu United Nations High Commission for Refugees apartment abasomali abo zibadde basulangamu badde tebazisulirangamu bwereere ne badde nga bajja ku media ne bagamba banange Uganda yesinga okuleeta ba refugee Uganda eyaniriza banange abagwira sente kati sente omuyaye yazisaze sente tewakyali ba refugee mudda wamwe tubakoye naffe mwatutamaatamadda mwatutama mudde wamwe mugende mulwanirire wamwe mugende mulwanirire wamwe kino ekintu kye bakoze ekyaba refugees okudda it is an indirect replica of the South African xenophobia kati okategedde oba nkuddire mugamba awo nti kaddemu nkuddiremu omanyi mulwawo okubuuka bano oba tokategedde gamba nti kaddemu
Bw'oba okategedde tweyongereyo. Bw'oba okategedde tweyongereyo. Oba tokategedde gamba nti kadde Robert yabitegedde. Oshegera. Tawa tabitegedde. Abangi tebabitegedde. Levis yewa P2B akajja wano. Ale, obanga oli wa P2B kankuddiremu omulundi gumu. Ngugambye kino kye batandise eno move gye bali mukola ey'okuzza ba refugee waabwe. It is a replica of South African xenophobia. Bano tebagirese direct, naye eyo xenophobia njagala ojjukire impi ya United States of America. Cyril Ramaphosa amala okusisinkana Donald Trump baleeta xenophobia mu South Africa ng'abagobaganya baddugavu bannabwe bifo ky'okugoba bazungu. Njagala ojjukire nti olutalo olwasooka lwali wakati wa Julius Malema n'abazungu bano. Wabula Cyril Ramaphosa wagenda n'asisinkana Donald Trump baakomawo ne initiative ndala ey'okulaba nti abaddugavu badde ewaabwe. Eno ya mu America yali mugikola. Kyovula America eyina ekintu kye bayita undocumented migrant ba returnees, okuzza abantu mu nsi ezaabwe nga baleeta mu Africa ewali embeera embi deni badde ewaabwe. Kyekino ekiri South Africa mudde ewammwe kitandise okulya ensi. Uganda yamaze doko aligninga nakyo. Uganda omuyaya agikubye agiziza mu American foreign policy omulundi ogwokubiri. Nakugamba ku stage esooka omuntu akukuwa n'okyusa ayina bricks awo n'ennaamu nga dormant pattern. Kati bamutaddeeko ekibuli jjukira batuggyeko batukubye travel ban bazitukubye tetukyatambula ensi zitandise otwesalako. Waliwo olutalo olwatandise wakati wa Uganda ne Kenya. Nalubagamba mulinde terunavaayo naye ffe twalulabye edda lwatandise edda. Abantu bano basitandise okuswitchinga amafuta nga basayininga endagaano ne Tanzania. Era nakati oba yakomyewo batannadda simanyi ali Tanzania. Kati baagala baswitchinge nga bakozesa omwalo gwa Dar es Salaam. Baswitchinga okuva ku Nairobi neki bave okuva ku mwalo gwe Mombasa baguveeko bagende ku Dar es Salaam. Batandise okuswitchinga batandika okukola gundi nga bayitira Tanzania. Kati bakyayita wano Kenya nabagamba mugenda kulaba olutalo nga Kenya etuggadde amazzi gaayo nga gw'omusuubuzi anonymous obiraba dda. Nagamba bisookera mu Infinite Class wano. Manyi bannayuganda bo baagala kulaba kyabaluse edda. Tebabula olutalo lwatandise edda. Bano batandise okuswitchinga imports ezijja mu Uganda nga ziyitira Dar es Salaam zive e Kenya gye zibadde. Njagala ojjukire baali bazimbyeko ne gundi e Dar es Salaam awo. Okigira ne bazimba gundi nene nnyo warehouse nene nnyo nga ya Uganda era Uganda yali egenda ogisasuza Kenya n'egisazaamu naye kati namwe sibadde. It was yes bagiteeka Nakuru naye kati tubisazizaamu temujja biteekayo. Kati bano batandise okuswitchinga amafuta nga balwanyisa companies. Jukira amafuta ge Kenya go gadiringamu ino okuba ne monopoly ne ba market yazibe Kenya. Kati bano batandise oswitchinga nga bagenda Tanzania, Rwanda ne Uganda. Why Rwanda and Uganda? Olutalo lwatandise dda essaawa yonna mu lulindirire. Mugenda kwasaako ebirimu abasuubuzi abaleeta zi container wano mu ggwanga. Kitegeeza ki? Kyonna kibeera kikuliidinga ku inflation. Kubanga kati bakujja ku shortest route gy'obadde okozesa okuleeta ebyamaguzi mu ggwanga ne bakutwala mu longest route. Dar es Salaam gye baagala okubaswitchinga nga bakujja e Mombasa wala nnyo. Kakitegeeza cost of transportation and clearance egenda kukola ki? Egenda kweyongera. Okategedde tuyina economic battle eyatandise. Uganda eri ne Rwanda beegasse babiri balwanagana na Kenya mu by'obusuubuzi. Just watch and see. Tugenda mu New Uganda. So Uganda yatandise economic battle ku Kenya ne Rwanda nga baswitchinga ebisuubuzi imports zidde e Dar es Salaam gye zibaziyita. Amafuta gave ku pipeline ye Kenya kadde ku ye Tanzania. Let us wait and see. Tulabe gye kinaggwera ekyo nakyo. Okyegera ekintu ekyo katulabe nakyo gye kinaggwera. So gwe muna Uganda mwetegeke return ya His Excellency Kyagulanyi okaje tubatulinda. Toda okubeera ku stress, tobeera frustrated, gwetegekere return. Yokka yegenda okulaga woogwa. Nkiddamu ne bino byolaba bakola
America byekula bino ebyokuba masente kati abasumali aluli badenga abantu bano bali fije badenga bayingiriye ensonga zaffe no basanga nga bali mu kalulu balonda kati soke tubasale ko sente zino mudde wamwe ngwamwe musoke mudde wamwe mututami kati government yebegobera bulijjo mugamba kakati bana Uganda mulina episembi abaganda temwagala bagwira mugenda tugoba tudde wamwe Kyagulanyi wakwata obuyinza mugenda tugoba kati muddemu mutwasamire kye muka Kyagulanyi abagoba eno ministry ya Kyagulanyi erimu mwantu bulijjo mwagamba Kyagulanyi wakwata obuyinza agenda bagoba kati Kyagulanyi ali mu kubagoba bakulu Kyagulanyi wakwata obuyinza agenda goba bagwira bonna fetu twaniriza ba refugee tubaleeta waneno buli omu yeyagalira waneno nga bwayagadde ne Kyagulanyi wakwatira entebe agenda bagoba mwenna kati yali mu kubagoba bakulu muddemu mwekwase yali mu kubagoba mubadenga muyingirira akalulu kaffe mbwammwe mugende wammwe abasudani mugende wammwe mulonde mu Desemba nga 22 Salva Kiir senga babaka akalulu temutulekanira temudda waffe nga ba refugee temudda musigale wammwe mulwanire eyo nkiddamu mu abasudani mudde wammwe mulonde Riek Machar oba mulonde change sibalagira president kigwe mulonda wabula fa abekibiina kya USAP tuwagira Riek Machar fe aba USAP mulonde president gwe mwagala agenda bayamba okubajja mu economic guni je mulimu economic problems mulina kati sawe mulina kulonda change senga mulemererwa okulonda change Salva Kiir n'alemerako temutulekanira ffe waffe temudda tetukyalina refugee camp buli mbuzi ebere ku nkondo yaayo banansi ba Congo mudde wamwe mutandika okweyagalira mu byobugagga byammwe gavumenti yammwe yakutte 10% n'egibaddiza nga 5% egenda kusooka kuweebwa abo abali mu eyo sector obanga oli mu mining sector 5% esooka ku benefitinga go akitegeeza ogenda kufuna 10% gofuna 10 then bana bali mu sectors endala bafune ku 5 yo obanga oli mu fishing babagulidde obutimba babagulidde buli kimu mugende mugabane ku bintu byamwe mugende batandise n'okuzimba zipoti Lobito corridor erabikanga eri mu completion bana atero gimaliriza so banansi ba Congo mudde wamwe government egenda bagobaganya teyina sente mve mu refugee camp mudde wamwe banansi ba Congo mu abasumaliya mugende America yabivuddemu kati ewagira government y'abantu ekyabaleetese waffe kwali kulaba nti mwegatta ku Al-Shabaab kubanga government gye mwalonda atera gye mwagala kati olwokubanga bali bagala obaziiza okwegatta ku Al-Shabaab mujjeko Muhammadu Sheikh gwe mutalonda gwe babateekako obuteesi America yabivuddemu era mu Desemba egenda kulekerawo okuwaayo sente ensi zatandise okutikka nga ziddayo ewaabwe zo tezirina mputunga Uganda zo zatandise okutikka nga ziddayo ewaabwe abasumaliya mukwate emigugu gyammwe mudde wammwe tubagumiikirize ebbanga ddene musomye mwebale muddeyo kati bye musomye mu bitwale ewammwe gavumenti ye Uganda ebagambye mudde wammwe ate babitegeeza tebalina sente mugenda kubba ffe tugenda bakuba emigo tugenda bakolako mobu kuba mwatutamaatamadda mujja kusigalawo nga temulina mmere temulina lwenti mutandika okubba mutemwagala kudda wammwe tujja bakuba emigo ffe waffe omubbi tumukuba tetunafuna mateeka gatuziza kuba mubbi mujja kusigalawo mutandika okubba tujja kubookya ebipiira ekyo kyonze nkibabuulya so okwewala ebipiira mugende ewammwe mukyuse obuyinza bwammwe abanansi ba Ethiopia muine ekizibu ky'abatigore webituba nti America enerekeddawo okufandinga sente abadde bafandinga abatigore tebakyalina sente mugende mwegatte ku gavumenti yammwe mukyuse obuyinza banansi ba Eritrea eno si Eritrea eno bagiyita Uganda bakulu bagiyita Uganda gavumenti egambye mutandike okulowooza ku kyokudde wammwe temukirowoozaako mudde ewammwe tubagumiikiriza ebbanga ddene tubabeereddewo tweyanziza mugende mutereeze ewammwe aba South Africa bagoba abaana baffe tebalina wakubeera tebalina ttaka tebalina mayumba gakugira mulinyisiza ebintu byaffe mu abasumaliya mmwe ekisenyu mwakiwamba oyinza okulowooza nti no muli Somalia ekisenyu mwakiwamba
eyo sebo mwafulayo na zigundi za mweje mukolera bakulu katubadde tubasaba eyo si Mogadishu we muli ekyo bakiyita Kisenyi kiri mu Uganda so kati musoke mudde Mogadishu mugitereze buli omwadde ewaabwe then buli omu anaatereze ewaabwe tugenda kukola trade tugenda kuddamu uniting tutandike business ebyensuubuliziganya wabula mwete mulowooza nti okudduka ebizibu byammwe ebizibu biwaffe nedda please mudde wamu mutereze ebizibu byammwe mwe bannansi ba Eritrea waliwo ne bannansi ba Eritrea bajja okusamba friendly sebo tiimu namba nedduka nebulire Uganda tiimu y'omupiira namba yadduka tebatugamba nti yafuluma bajja kusamba friendlies wano e Uganda oba twali mu Africa Cup qualifiers ani ajjukira stage eyo aba Eritrea sebo ne badduka mutebadda waabwe batuuse mu paradise bakulu musoke mudde wamwe mutufuukidde ekizibu buli mbuzi ku nkondo yaayo mutuleke ensonga za Uganda mutuleke tuzeemalirize ensonga za Uganda muzirekere banna Uganda mudde wamwe tukoye okuteekanga ennyindo zammwe mu gundi yaffe mu Uganda please mudde wamwe mutereze wamwe bumalo tereze wamwe tukole trade bannansi ba South Africa bagobya abaana baffe tebalina wakubeera amayumba mwe mugalimu mulinyisiza renti mulinyisiza emmere mulinyisiza buli kimu wano mwafuulawo wammwe please mudde wammwe gavumenti fetweyama tugenda bayambako okubafulumya mukere ku macha mugambe people power muje mufulumya abasumaliya wano tujja bafulumya ekyo gavumenti initiative temuteekamu sente wadde n'olwataano temuteekamu era fe tusinge zino stage ze mutandise temuteekamu wadde n'olwataano fe tugenda bafulumya badde waabwe mwe muteekewo date mugambe ultimatum bweti buli mugwira dde wamwe temukoma mu bigambo kati bino muyinza okubanga mubikoze nga mwagala kusika United Nations eriyo ebawe sente ezo his excellency Kyagulanyi nyongero zisibe bakakasente bikoma mu bigambo sente zisibe sente ko zisibye kati batandise zisibe niyo beranga badde basaga mu busazi kutiisa sente zisibe kibabere nga tebakyazirina kati fe government ekere ku macha etuwe date etugambe nti kakati okuva ng'ennaku z'omwezi weziti abagwira mudde wammwe tujja banoonya mujja kudde wammwe twabakoowadda mwatutama buntu mmwe okumanyanga mwatutama ne mutusosolera ewaffe sawa buno bukyali tebutwagala ate nga buli waffe butusosola ewaffe ne mutusosola ewaffe ekibinja ekyokubiri abayindi wano si wammwe okumanyanga ate mwe mutumanyidde ne mu parliament yaffe sebo gye muli sebo mutukolera amateeka bayindi wano si wammwe abagwira betwogerako namwe muli ba refugee Bungereza yabaleeta wano Idi Amini dada yabasasula temwina kye mutubanja wabula olwokubanga obubbi mwakoma wano bayindi mmwe mudde wamwe namwe tubalaba abarefugees abogerwako abayina okufuluma wano n'abayindi mwe muli mudde wamwe please Uganda mujirekere banna Uganda mutweke tusoke tweterereza ensonga zaffe mujja kudda mu makuba amatuufu muli wano mu overstay buli government yakwata obuchayina buno fa abaganda batu discriminating nga twabayitako ewammwe nonsense mulina Buganda mu nsiiza mu Buganda gyeri mutwesiba kwano wammwe mulyoke mutwesibeko abaganda musosola tubasosolera wammwe tubasosolera waffe kino ekiragiro kya government era nze ndi mu amplifyinga kiragiro kya government era buli lunaku nja amplifyinga nino bajjukiza government yaffe tekyalina sente za kubabeezawo mugende wammwe Minister Engola agambye mudde wammwe tetukyalina sente zibabeezaawo mugenda kuyingira ebikolobero by'obubbi ate ffe tetukkiriziganya nababbi tujja bakumako ebipiira ate mutandikewo entalo wano so omuntu azze ewaabwe mu bulungi yasinga abayindi nammwe tubalaba sebo ne mu parliament muzze mutukolera amateeka mu parliament zewammwe waliyo bannayuganda abaliyo
buli mbuzi ku nkondo yaayo mugende mutereze ewammwe temutufuukira kayinja mu ngatto mugende temulina kye mutubanja era nva waggulu nga ngamba gavumenti mu just muteekeewo date mugambe nti buli mugwira afulume wano tujja bba noonyange South Africa webakola tujja bba fulumya wano anyimwe muddaawo ne mulowooza nti Uganda egenda kubeera dumping gundi mujja kuva eno muje mutandika okuyika wano bakkulu kati essaawa ey'okuliisa ebijanjaalo empisa eweddeko tetukyalina ssente za kubalabirira okitegeera ekintu ekyo buli omu adde ewaabwe buli omu tetukyalina ssente za kubalabirira ebbanga litubalabiridde limala mudde ewammwe gavumenti yaffe tekyalina ssente eziriwo tugenda kukola nguudo tugenda gaba PDM abavubuka be Uganda batandika okukola tugenda kuzimba malwaliro ate mulya nnyo n'ekirala mulya nnyo nze simanyi lwakoojo nze simanyi munnange erinnya weddira ki naawe genda erinnyayo gye liva ono bamuyita Charles Engola ava mu Northern Region please temutwesibaako mudde wamwe tetuyina obuzibu tetukyalina ssente za kubalabirira kikyawe ekiwandiiko ono Daily Monitor temumbuuza namwe ebibuuzo nze nkola mu Monitor temumbuuza nze nkola mu gavumenti mugende mu bibuuzo Engola nze ndi munna-Uganda ayambako gavumenti ye okwamplifyinga ekintu kyegambye wamma Uganda ne gavumenti mututeere obuteezi lunaku mugambe buli mugwira dde ewaabwe mugenda kudda ewammwe ebyo temuddaawo kutugira simanyi musosola kino ekiragiro kya gavumenti ono Engola minisita mu gavumenti yaffe eya Uganda is a minister era buli lunaku ngenda bajjukiza buli lunaku wamma gavumenti temono na ssente kuzaayo bagwira tujja beefulumiza tubamanyi we bali tumanyi gye babeera Kabalagala oyo baamuwamba we twakubira kilabu zaffe nga zibeerawo ssebo Kabalagala nga tweyagala naye ssebo otuukayo yinza olowooza oli Mogadishu bakulu ekimala eyo si Mogadishu eyo Uganda mulwavuwaziza gavumenti yaffe gundi facilitation gye bandibadde bawa abantu mwe mugitwala kati ne gavumenti ebakooye kati lwaki temwagala kudda wamu bakugamba east or west home is the best lwaki temwagala kudda wamu lwaki okudda wamu ekibaluma mwabayimbi why aren't you proud of your country why you the Chinese is this China you go back to China what do you want oshegera buli mbuzi nze kino ekiragiro kya gavumenti eno nze nkiwagira era nze ngenda kuba amawulire ngenda kubeera gabwerera okubajjukiza nti mudda wabula kyetusaba gavumenti etuyambe muteekewo ennaku z'omwezi ffe tujja ku implementinga home is the best thing atova nze simanyi lwaki tebaagala kudda wabwe tiimu y'omupiira namba nejja nedduka nga n'abammwe badduse ne bannayuganda abagenza okukuba ebikonde mu Commonwealth badduse kyokka ndi wano nsudiya balina kufuluma nsudiya gavumenti yaffe etufulumiza abantu kyokka ne bannayuganda abagenza okukuba ebikonde badduse badduse naye gavumenti esirise bagenza okukuba ebikonde mu Commonwealth badduse emisinde tebalino ennyonyi baatutte ba boxers babadde 24 bakomezaawo aba 2 bonna babombye okitegeera ekintu ekyo kyokka kati ndi wano nsudiya naye nedda tebali mu nsi za Afrika kale nabo babakomyewo tebabakomyewo sebo tebagala tuwase bawala baabwe tebagala kuwasa baana baffe bakulu mugende mwewasize wammwe okutusosolera ewaffe mugende nsaba gavumenti ya Uganda etuteerewo olunaku balefijjo bwe balina okufuluma temuteekamu ssente temuteekamu ki tugenda kubazaayo ewaabwe South Africa teyateekamu wadde n'olwataano just bo baakeera ate nno ne bannansi kino tusobola okyekolera wamma bannansi ba South Africa be baakeera ku makya ne bagamba ennaku z'omwezi bweziti nfulume kati naffe bannayuganda tusobola okukeera ku makya ne tugamba ennaku z'omwezi bweziti tugenda ku implementinga kiragiro kya gavumenti mudde wammwe kisoboka ayi nno bwedda sinakirowoozaako
Okitegeera gavumenti obedde edoomidde katulina okuyambako gavumenti yaffe eno order wama ate kikola buli wamu butuwambye obuntu buno nino webuuza butuyingiriza ssente mmeka tebulina byamagezi bye bukola obusangeeyo mu kisenyi butunda mayirungi obusangeeyo butunda buntuntu awo nowebuuza buno obuntu bwo bukola mirimu ki nesewo ne butuwamba ekibuga ne bukiwamba busula mu kibuga wakati bannayuganda tukyasobola renti mu kibuga bannayuganda bali mu byalo gye basula ennyumba ze twasasulanga emitwalo 10 wekajja busasula mitwalo 5 bwe batyo n'abasudani bwe batufuukira ekizibu ennyumba bugisanga ku mitwalo 10 kasasula 5 wabo sente mufuna za bwerere landlord agenda n'olyo watano manyi bannayuganda ne balandlord ba Uganda nabo si ba nationalist kati balefiji kabaddeyo nafe ennyumba zaabwe muzizire nazo namwe temuzigendamu so babadde batwefulyako ab'ekitala bakyali balandlord genda nze nafunye omusumali ampa sente ennyumba yange nafunja kalako basudani abasudani basasulira mu budde ate basasula sente nyingi nonsense kati era bazibawo namwe mutijjatijja nnyo wano n'abagwira mutijjatijja kati bazibawo era n'ogoba munnayuganda munneebweru ng'olwokubanga ofunye omugwira akuwa sente aina magayisa agavundu ago gemulina ago agayisa agavundu ago namwe temudda temuziyingira muzibalekere we bazifuluma nga buzeeyo waabwe ennyumba zaabwe zidibe ne bazizaayo nga za mitwalo 5 zidibe tulina bawo emitwalo egi ebiri nga n'amasannyalaze kwegali namwe mutuyiikiriza nnyo bannayuganda bannaffe landlord olufuna bwati kuwa jjukirako ekafuna akamu ekafuna ennyumba bwe kati nga katandika okusomba banne bwako nga butuuka ekikomera kyonna nga bukitwala kati ne landlord ngawoza nze njagala abasudaani basasula sente mu bwangu ate batuwa sente nnyingi mwe temuvaako sente kati kabaddeyo tulabe kale abagenda ozisulangamu mujja twegayirira kitegeera ekintu ekyo mujja kutwegayirira mu kibuga wakati ennyumba litusukka mitwalo 5 mu kibuga wakati ebbali w'ekibuga mitwalo 2 emitwalo 2 ng'amazzi kwegali n'amasannyalaze nga kwegali oba tokkiriza gyesuliremu naffe tugenda bayamba buyambe basuliranga mu mayumba gammwe bantu mmwe mutuyisiza si bulungi mitwalo 2 gwamanyize simanyi mitwalo egi olina okumpeerako amazzi n'amasannyalaze kabagende katonda talya nguzi bantu mmwe balandlord mutuyisiza bubi nnyo n'obuntu buno kati tuba tuli awo ne wano nawo mpagirawo katumalirize ne kano awo mpagirawo so abasawo b'e Uganda olw'ebizibu Kyagulanyi byatuleetedde olw'okubanga ataddeko ayagala okulwanirira eddembe ly'obuntu bo babirabanga bizibu abasawo b'e Uganda batuwadde ultimatum ya nnaku 14 zokka ennaku 14 zokka ebyo bino essaawa yonna nabagambye tulindirira the return gwewandiika mu comment section ogambe the return gye tulinze so abasawo munaku 14 bannayuganda tuyambeko ku basawo bano okubala munzijukizaawo ng'ennaku zinaatera okuggwayo n'enzijukiza abasawo bano bayinza okwefuula abasawo b'e Uganda bano bayinza okwefuula naye tulina okubayambako tutandika okubabalirako ku nnaku ekyo bakyogedde nga 13 kitegeeza tutandika okubala enkya lumu tugenda kubala ennaku 14 ez'abasawo senga babeera nga bano ba interns tebakoleddwako jjukira baayise etteeka intern talina kuweebwa ssente tebamuwa ssente naye ba interns bano bannanga abamu tubeere considerenti
tuwere considerate owotya Calvin Kayanja Kasuku noba bilioni 5 noziwa bakasuku intani notamuwa sente agenda okujjanja abantu tuwere sincere nabye Chris bali omunsi ngawoza kati fetwa yabadde dda order twajiwadde dda era nyenda kutandika okuwandikira amalwaliro gonna anabatagenze eyo tugenda musazaamu tulekerengawo okutiisatiisa tu investingenga sente mu bintu ebigenda okugasa eggwanga. Lwaki bannansi bakomplaininga ku bintu bino? Kubanga munnange bakomplaininga kate si bye mukola ebintu ebitalina makulu ate mu bye muwa amakulu. Kasuku agatta ki ku ggwanga Uganda aligattako ki? Kasuku n'obwakasuku bwe n'akabinja ke okwate bilioni 5 oziwe Kasuku nga medical intern agenda okutaasa obulamu bwa bannansi ye ogambye agende yefeeko. Omusirikale w'eggwanga agenda okuprotectinga ensi omugambye yefeeko. Omujaasi w'eggwanga agenda okulwanirira ensalo zaffe n'okuziprotectinga omugambye yefeeko. Okute bilioni 5 oziwadde Kasuku olw'okubanga Kasuku atula ku media n'akwasamira kati ye Kasuku omwadde bilioni 5. Tuyimirira wamu n'abasawo kati aba National Economic Shutdown kati njagala mufunemu ekyokuyiga kati ndowooza muyize kino bakiyita boycott. Eno si national shutdown. Omanyi tuzenga tubasomesa ne tubagamba a revolution is an automatic switch yeteekako yokka. Gwe ebisitole by'opanga eyo n'ogamba nti kakati tugenda kukola kino ebyo bibyo gwabyeteerawo. Revolution is an automatic switch. Teri yalagidde basawo bano kuteekawo ultimatum eyo. Ate abasawo bano senga tebaakolebweko bagenda ku boycottinga okujjanjaba abantu. That is called boycott because it is revolution. Kuno okwediima kw'abasawo it is non-violent. Teri gwe bagenda kosa. Teri. So njagala nnyo muyigenga nga muteekawo bi initiative byammwe. Omusawo ono talina gwagenda kukosa. Agenda kutuula wansi paka ng'ensonga ze bazikozeeko. Wabula ng'ensonga z'omusawo zino zikolebwako pulezidenti kaswiki okamanyi banyiga amapeesa pa olizikize. Mwagamba yadduka tabasobola. Nabagamba omusajja ono w'amaanyi nnyo nga temumulabako dani nga mumulabako. Omusajja ono mbeera mumulabako ng'ali mu space yammwe. Mubeera mwagala mukuba miggo, kukuba abantu be, kumusiba bye mubeerako. Naye nabagamba omusajja ono ali deedire nnyo senga abeera tabali ku feesi zammwe. Kyova olaba naye yabagamba nga nkyali mulamu ngenda babeerera kizibu. Naye ate senga nfa ngenda bafuukira omuteeru. Kitegeeza presence y'ono omusajja ng'ali mugundi zammwe mwangu wadde era abeera muzibu. Kubanga musobola okumanya nti ali mu kusimbula kuva magere ajja ku kitebe atusibe kaleerwe ne musiba ne mukuba bazze nabo tiyagaasi ne mubakuba ne mugenda nakyo ne mumanya nti kakati katuzibe Northern Bypass kati agendako mu tawuni kola shopping tuzibe Mulago awo ne mukimanya. Naye omusajja ono nga taliiwo mubeera mulwanagana na muzimu oguli gwe mutasobola kukwatako. Okitegera nkiddamu omusajja ono nga taliiwo mubeera mulwanagana na muzimu gwe mutasobola kukwatako. Kizibu nnyo okulwanagana n'omuzimu, kizibu kuba eri ebeera spirit ebeera mpewo. Okitegera ekintu ekyo obeera olwanagana na mpewo. So mugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo omusajja ono waatali. So do the needful. Mulabe nga tudda mu dialogue. Otherwise everything is out of control. Bwe munabuganda ebintu bino byolaba omusajja abagamba ngenda basala obusuwa tebasobola kubuulira kikwe kiva
nze nja kukubuulira budget tekyalina funding, terina aid, tebakyatuwa loan, bazisiba Kyagulanyi effect, mission bazitugobyemu Kyagulanyi effect. Ebyo muwoza nti tumusobola, ebyo mulimba, temumusobola. Nkiddamu, temumusobola. Tuleme kwematiza nti tumusobola. Kyagulanyi temumusobola. Byebyo ba intani bano senga bana stoppinga okukola, mugenda kulaba abantu abagenda okufa. Buno bulamu bw'abantu. Mugenda kakasa nti omusawo akwatirira obulamu. Naku ziri 14 bakwata ba RDC ne babongeza numbers, ne babongeza ne sente ba RDC, ne bakwata sente zandibadde ba interns ne bazisala. Kati bulamu bw'abantu versus kiwaka squad. Wabana ba RDC bali okuba abantu. RDC talina makulu. Thank you Kyagulanyi. Oshegera. RDC talina makulu. Talina. Sente ezaligenze mu RDCs. Mwandizi wadde ba interns. Ne balimba omusomesa tukwongeza omusaala, nenga tebakwongeza in actual sense. Nga tebakwongeza. Emisolo gyeyongedde, emiwendo gy'ebintu girinnye, ne bakugamba tukwongeza. Zino sente ze bakwongedde kera still bagenda zitwalira mu misolo. Bakwetedde pay as you earn. Ate bakugamba ate tukwongeza. Oshegera ekintu ekyo? Ne bakugamba tukwongeza, nenga ate sente ziri mu pay. So, neki kyembagamba, unity is power. Unity is power. Unit is power. Ate eddoboozi weera nga liri wamu, you can make a statement. Abasawo, essaawa eno kiri kuba internees, kijja wammwe. Neebaza ba doctors bonna abasazeewo okuyimirira ne bana abaana ba medical internees. Thank you very much. Neebaza abasawo bonna abayimiridde ne ba internees bano, mwebale. Kuba Uganda we yatuuka buli omu alina si kyomu. Kijja buli omu kikujjira. Nabagamba eno revolution teri ali comfortable, teri. Buli wamu egenda kuyingirawo. Eno teri muntu gwe twetaaga kaka. Tijangu ku nguudo okolebwa, tijangu okolebwa, tetujja. Ejja kwenonera wooli. Ejja kunona wooli. Ebyo temwerimba. Oshigere ekintu ekyo? Ejja kunona weeri. Wooli egenda kunona. Neebaza nnyo abasawo bangambe bamuyitaani Pitani Sebunya. Ye nalina doctor sinamutegeera linnya lye, naye ayimiridde ne bana abaana. Webale nnyo webalire ddala. Baali baatuteeka mu condition nga munnansi osobola okusanga munno ng'ali ku kkubo ng'atawa afunye accident. Ng'olina emmotoka osobola okusiba n'omuteekamu n'omutwala mu ddwaliro n'otaasa obulamu. Naye embwa mmwe nga muvuga buvuzi mmotoka ne mweyongerayo. Omutunulako butunuzi bw'ati naye ng'ataawa alwanirira bulamu. Egyo emitima twagijjawa egy'ekitujju. Gwe amulese ku kkuba afe. N'ono eyamutomedde mwenna mmwe bamu mwenkanankana. Katonda akuwadde emmotoka eyo so si kulinnya ku bano b'osingako. Kuyamba kwabo. Aye namwe bayamba namwe mulekerawo obulogo, namwe muli balogombwa mmwe. Temuyambika mbwa mmwe. N'omuyamba yenna n'agenda ng'akuba emimiro, omutuuzizzaako mu mmotoka yo, agenda akudaala. Ano namwe ate mwebeereremu. Kansooke ku bano eno abalala Dennis Jeyo. Kansooke ku bano mwe najja basomera nze nabagamba ndi revolution osibera na side. Bakuwadde emmotoka. Katonda akuyambye akuwadde emmotoka. N'osanga muntu munno ng'afunye accident ku kkubo. Kikutwalira ki okukwata omuntu ono n'omuteeka mu mmotoka? N'omutwala mu ddwaliro n'weeyongerayo n'ogenda. Wakale n'omuteeka mu kakliniki. Nomanya nti abantu be banajja anaafuna obuyambi. N'osanga embwa z'e Uganda zino ng'omuntu bamutomedde, ekintu kye kisooka ekizza okutaasa kinoonya nsawo kugibba
kinoonya simu kubba. Mufo ky'okutoosa omuntu ono ali ku bulamu alwanirira obulamu kinoonya byakubba twatuukawo ddi. Governance ebaddewo bukulembeze bwe bwatraining abantu emitima egyo nga buli omu yerowoozaako yekka. Kyova olaba oli waafuna akafo asooka kusika baana be, n'asika abazzukulu be, n'asika abaana bajjajja, n'osanga ministry ennamba ng'erimu bako baŋŋanda na mikwano. Egenda ku performing etya nga wetubeesinze ku merit eya gundi know how. Kubanga twava mu technical know how tukozesa technical know who. Oleesa omwana wa jjajjaawo, ekyana kya jjajjaawo ky'otaddemu eyo ministry kyekyasembanga mu kiraasi, kyekyasembanga okitadde mu ministry okireese tekirina kye kimanyi, kikola amanyanga gaakyo olwokubanga akulira ministry eyo muganda waakyo. Kikola gaddiwe nga waliwo minisita gwe nalabyeko ow'ebyenguudo yagambye agenda tandika okusiba abantu. N'ekyo nakyo nagisiimye, nakyo nkiwagira. Abayayi bano kyabadde nga bakola, especially kati bayogedde ku luguudo lw'e Nakawuka, nti abantu bwe bategeeranga nti oluguudo lugenda kuyitawo nga badduka emisinde nga bagula ettaka awe, oluguudo lugenda okuyita nga bagenda mu lands olw'okuba nga balina amaanyi nga bafulumya ebyapa, kati nga baseera gavumenti ettaka eryo nga balyeguza, babadde nga batunda ettaka nga sente zisinga n'ezinaazimba oluguudo. Oyo minisita naye tobikomya mu kwogera bakwata obasibe. Basibe naye womaliriza twagala ne president omusibe kubanga yabisanctioning nga ne mukwata omusibe. Tosiba busibi bantu bokka bokka. Twagala ne president omusibe kuba gye bitandikira. Tojjano n'otubuzabuza. N'abaka ba parliament bonna abazisa nabo bakwata obasibe. Ne opposition erina okuzirondoola nayo gikwata ogisibe. Bonna obasibe. Mukere ku machanga parliament yetudde bonna bakwata obasibe wateekeyo. Abaziyisa bebaziwa n'azikulira bonna bakwata obasibe. Wate mutwagala tuzanyirako komedi wa magwe mulimu. Atudde eno ku by'obuntu. Wama abasawo mbeebaza mwenna. Abasazeewo ku standinga ne bana abaana. Bana abaana mwe muli gye bali. Mumanyi obulumi bwe bayitamu. Omwana abeera ku university nga bazadde beeyiya bweyiya akamwanyi kaagwe ebbeeyi. Okuva European Union yazitugobesa kaagwe ebbeeyi. Kati omuzadde aweeredde omwana we paka ku level eyo kubanga intani abeera buzayo mwaka gumu bwe guti okufuuka full doctor. Kati bano bayisize etteeka olw'okubanga tebakyalina sente baagala ba doctors baba replacing ne ba internees. Nkiddamu kino ekyaba internees okutawa sente na facilitation kijja kubasawo. Abasawo emuneesuulirayo gwa naggamba ne mutakonsideringa baana bano kijja kummwe. Abaana bano bajja kuyita mu bulumi bagende bakole kubanga beetaaga okumalako okusoma kwabwe. Naye mbakakasa nti emirimu egundi gy'oliko ate ne mu ddwaliro abaana bano bakola emirimu gyammwe. Mwe muwandiika buwandiisi ddagala nti kakati ono yeetaaga gundi peroxide, ono yeetaaga kunywa ammonic acid, bye mukola. Bano abaana bye bagikola. Kitegeeza nti bano indirectly bali mu kubajjawo mu abasawo bwe bali replacing ne bano abatasasulwa. Kubanga after all tebafaayo. Omuntu obo just batuukiriza kikolo. Minister wa health atambula ku ssaawa 10 ez'ekiro ne Balamba Rugahara Atenyi nga bagenda malwaliro ag'enjawulo ekiro ne Balamu Barugahara Atenyi tasobola kukola ki ammonic acid butwa unasonyiwa nze munasonyiwa nze ndi musajja wa byafaayo ni musajja wa policies kati eno musayansi gye muntu wala kubanga kino kyagudde ku bannayuganda ate ffe tulwanirira human rights dembe lyabuntu. Human rights tali mu chemistry tali mu biology nze mbadde simanyi ti ammonic acid butwa. Kati tugendera awo regardless we move. Okitegeera ekintu ekyo regardless we move. So but doctors indirectly bali mu kubajjawo bali mu kuba replacinga kubanga ono omwana ababulako omwaka gumu kufuuka full doctor. Okigira abulako omwaka ogwo okufuula full doctor. Kati oba kimanyi nti buli mwaka wetubanga tufunye ba internees buli mwaka nga tufuna ono doctor batalina makulu nga tufunye ab'obwereere. So mukino ekintu temukirekera bano baana ba internees.
omanyi mwe tujja ne tubagamba mwe mugira golokoso mugolokosa nnyo mukola ki muli ba propaganda it is okay. Ekintu kino temukirekera baana bano bokka, ekintu kino kigenda kubalya. Ndiwulira yafiira mu kasooli. Zirinda olwange teyafuna amutaasa. Gwona alinde ennaku ekutuukeko bano nga bwe banaabajjawo waddako. Then ba internees solidarity. Stand in solidarity. You are saving your job. If they are giving Kasuku 5 billion atayina makulu mu ggwanga lina, atayina kyagatta ku lino ggwanga, Kasuku n'akabinjake babera mu bilioni 5, ate gwe ataasa obulamu, ate gwe aleeta obulamu. Ffe ba bloggers, president sente zo watu tetuzaagala. Ffe ba bloggers sente zo watu ngoyita mu Kasuku tetuzaagala ziwa abasawo, tuziganye. Jiddamu president sente zo watu waffe ba bloggers tetuzaagala sente ziwa abasawo, zigabira ab'amagye, zigabira aba police. Sente zo watu ngoyita mu Kasuku zizzeeyo tetuzaagala. Tutaase abalwadde, tutaase abasirikale, tutaase abasomesa. Bilioni 5 tukusaba ozongere kuba internees zibayambe. Fezo watu wanga ba blogger tetufaayo. YouTube etero tuwayo kasente, YouTube etuwayo kasente. Naye omusawo ono bambi talinayo extra income gyagenda kufuna. Okigera talina extra income gyagenda kufuna. Inze ne bakyali bange bakasuku wetuwera kuba blogger tukuba oluseke sente muziwa abasawo fete mutuwa. Tukuba oluseke bwe buno bunamba buno bwetuteeka waggulu, tukuba oluseke. Omusawo tagenda kujja ku media kutandika kukuba luseke. Ffe kitegeeza ffe bwewawa sente tetuzeetaaga. Sente ziwa abasawo, ziwa ab'amagye. Togenda kulaba munnamagye nga azze kuno akaaba ennaku ye. Togenda kumulaba. Naye nze ne bannange we tukola omulimu guno ogw'okwasama bakasuku n'ekibinja, tukuba oluseke ekyo kimu, YouTube etuwa sente. Sente zo watuwa tetuziinaako makulu, sente ziwe ba internees. President wa NRM. Sente zo watuwa tetuziinaamu makulu, sente ziwe ba internees. Bataase ggwanga. Sente ziwe abasomesa bagunjula omwana w'eggwanga. Inze ne bannange bakasuku bye twogera tebigattako, tebiina makulu. Tutambuza bawemuzi, tutambuza buwemu, tutambuza bya kisiru, tubeera mu bisitanti. Tukusaba owe abantu abagabira service, abakola service ngegenda kutaasa eggwanga. Okyegera ekintu ekyo? Tukusaba sente oziwa abantu abagaba omulimu, abakola omulimu oguli tangible, ogugasa eggwanga, ogwongera eggwanga mu maaso. Be basirikale, ab'amagye ne poliisi n'abasomesa. Kubanga omwana wa Uganda tasobola kusoma bulungi nga mulwadde, tasobola. Omwana wa Uganda tasobola kubeera mu Uganda mu mirembe ng'ensalo zaffe zirumbibwa abayeekera. Twalabako abayeekera abalumba ne bakuba gundi nnamba, abalumba ekaseese ne balumba essomero ne balitwala. Kubanga ki? Waliwo okutagala mu bya security. Munnayuganda tasobola kutambula kiro nga poliisi teri facilitated. Patro zeetaaga amafuta, zeetaaga buli kimu. Tubadde tukusaba ffe ba blogger, ffe nze ne bannange bakasuku, Bashalomu, Batamale Junior, tetuyina makulu. YouTube etuwa sente. Katujja nga government wetalina sente, katujja tubeera okuza YouTube. Zino bilioni 5 zo watuwa tukusaba ziwa abasomesa n'abasawo. Aye n'ekirala Kasuku mubbi, era sente zino zigenda tuleetera enkaayana. Kati tukusaba sente ezo ziwa abasomesa n'abasawo ffe tozituwa. Tezigenda kutumala. Katujja tukuba oluseke wano, kati gwe kyoba okola tukakanyize internet packages zikke, wezinakka bulungi nnyo, ffe tubeere nga data tumufuna kulayisi, then tusimbule embalaasi. Tutula mu challenge z'abayimbi. Abayimbi kuno kola bye tutulamu ne tutetandika okupromotinga ennyimba z'abantu. Tetubikolera bwereere. Batuwa sente. Togenda kusanga musawo ng'ali mu challenge. Togenda kumusanga.
Togenda kusanga musawo no medical intern ngali ku challenge. Togenda kumusanga. Togenda kusanga musirikale wa ggwanga nga yambadde uniform y'amagye ne police ngali mu challenge za nnyimba tyo muyimbi amusasule. Naye ffe batusasula. Inze ne bannange bakasuku batata Kimbo wabaani tusasulwa. Kati wotwongerako ssente obeera olyazaamaanyiza bali kigenda bayisa bubi. Wabula baterewo facilitation eyo ffe totuwa kuba ekituufu nkukakasa bye tugattako ku ggwanga kitono nnyo okusinga omusawo n'omusomesa n'omusirikale n'ow'amagye bongeze ssente ffe totuwa. Abalala tuli ba brand ambassadors. Ezo companies zetukubira obulango zituwa ssente. Mukama waffe Kasuku womulaba nga atimbye Mbusema Properties bwati ng'agitimbye babaira bamuwadde ssente azirina. Togenda kusanga musawo wa ggwanga ng'akuba kalango tosobola. Togenda musanga ng'akuba kalango kubanga ki always agina obulamu obw'okutaasa abulina. Omusirikale w'eggwanga agenda kulowooza ku kukakanya bugundi kuli crimes mu ggwanga. Ow'amagye alina okulowooza ku protecting nsalo. Togenda mulaba nga bamufudde brand ambassador. Naye ffe munnange batuwa ssente. Abo bakasuku bye bakugamba muno bali bubi bakulimba. Kasuku n'ekibinja kye baali bakulimba. Ssente zino tusaba ziweebwe abasomesa, ziweebwe abasawo, ziweebwe abasirikale b'amagye, ziweebwe ba internees basobole okukola omulimu ogwo. Wabula ffe b'obijagala okuyamba tetwagala buyambi. Tetwagala tuli bulungi. Njiddamu tuli bulungi. Ffe tetwagala buyambi. Abasawo abo n'abasomesa titulina gundi. Ne budget y'aba MP nene. Ne ba MPs tubasaleko ssente. Tubalaba beekalakaasa mu parliament ba internees ba MPs mukeere ku macha mugambe. Omusala gwaffe munene. Tusaleko myezi ba milioni 5 buli MP ne bamusala milioni 5 buli mwezi. Zino ssente zisobola okuweebwa ba internees. Naye gwe omuntu omu olw'okubanga otuula wali weezibise milioni 4 buli mwezi. Ate kati okulaga nti olwanira ddembe ly'aba internees. Tutandika naawe. Ku contribution eno tuwako ssente mmeka tusasula abaana bano. Temuyina makulu. Nkiddamu teri mubaka wa parliament alina makulu. Temuyina makulu. Temulina. Ssente tugende ku bantu abajjanjaba. Naawe MP wova okukola comedy wo ne bakkubirayo omaliriza ogenze wa musawo. Womala okukola comedy wo mu parliament ne bakkuba omaliriza ogenze kulaba musawo. Kati mugenda kulaba muti omusawo atali facilitated. Ogenda mulaba otya. Womala okukola comedy wo weetaaga security. Mutambulira muzigundi, muzitambulira mwina muzifungua balabala. Naye we muteeka muzifungua balabala zammwe zibagulira ku obugombe bwe mutambuliramu. Owambye omwana we talina school fees. Talina. Alina okukakasa nti bambi akuuma ensalo zo. Oleme kufuna butujju bukuyingirira wano. Lwaki temutukolerayo ekintu kimu ng'ababaka ba parliament ne muyisa ekiteeso ekigamba nti buli mubaka wa parliament katumugyeko milioni 5 zigende eri abasawo, abasirikale, abasomesa. Teni tulabe binaddako. Kwe kituufu kiri temulina kye mutugasa. Tewali ezo ssente mufuna za bwerere. Oshegera ekintu ekyo. Temwefuula nti mulwanirira abasawo bano n'abasomesa nga mwe bennyini musinga obbanyunyunta. Kyemanyi otunula mu Ministry ya Finance muli bamu ku top abasinga okufuna emisaala emingi ate mwe mugyegerekera n'ogyegerekera. Kati we mudde eno nga mutubuzaabuza nti muli mu kulwanirira abasawo ddembe lyabwe. Temulina. Namwe tubasaba mwirete ekiteeso ekigamba nti ssente zaffe milioni 4 getufuna. Sitting allowance zetufuna. Zino trip ezitalina makulu. Kati weebuuze. Zambali Bulasio Mukasa yagenze Bungereza yagenze kukolayo ky'ekyamagezi. Nansana eri Bungereza. Kiki yagenze okukolayo sincerely speaking nga kigenda gasa abantu b'Nansana. Ali ku ssente zammwe wa musolo. Muyina zi insurance, muyina medical insurance, muzina ne family zammwe muzirina. Era mwe mulwala, parliament eyisa ssente ne mugende Kenya. Naye mwefuula nti mulwanirira abasawo. Kati mbadde nsaba tuyimirie mu solidarity tukoye ebigambo. Ino stage tuliko ya action. Tukoye ebigambo. Ebyo mwebuzaabuza nti muli mu kulwanirira abasawo nga muli bamu ku babanyigiriza. Temutulimbalimba. Ebyo twabikoowa dda. Muleete ekiteeso tugende mu bikolwa. Okuva ku speaker wa parliament
asalibwe sente. Obukiiko bamwe bulina makulu ki? Obukiiko tubula bulina zi biliyoni na biliyoni, buli kakiiko kalina biliyoni za sente. Butugasa ki bakulu? Obukiiko bwamwe butugasa ki? Obukiiko bamwe bulina makulu ki? Mwe mulina sente z'aba medical internees mwe muzirina. Kate mwefuula nti mudde eno mutulwanirira. Wama abasawo mwebale nnyo abayimiridde ne bana abaana. Naye nammwe abaana kye mbakuutira solidarity. Bano ba MPs beefuula nti bali mu bawolereza balwanirira sente zammwe. Balimba abo be bamu ku balina sente zammwe. Ba MPs tulekeraawo okugira okwefuula nti tulwana, tugendeko mu bikolwa. Minisita alina emisaala 3. Omubaka wa parliament omwe alina emisaala 3. Afuna sente ez'obwa MP n'afuna sente nga minisita. Byonna ebifo bino biriko emmotoka. Byonna babigabirako emmotoka. Byonna ebifo bino babigabirako emmotoka. Kati nadde tubalagidde mugende. Basobola okugenda yes. Naye agenda kukola. Osobola kako omuntu ogenda ku mulimu naye anaagukola. Oba just mwagala kumanya nti amalwaliro gazeemu abantu galina ba internees. Ye kakati ekyo twakisortinze. Ogenda baka ko okugendayo. Tukkirize okay. Strike yabo boycott yabo bagiyimiriza. Agenze mu ddwaliro agenda kukola. Motivation yagenda jijjawa. Nga wasula okutuuka ku ddwaliro lyakolerako internship. Agenda kutambulawo kilomita nga 5. Wabantu abamu abakaseeyo mu byalo. Na n'entambula nayo nzibu. Wamukase kilometers 5 gyagenda okusula. Yalina okuva ku makya ajeno ku ddwaliro. Geno lwegula atambula ddeyo. Tewaliwo wadde mmere wadde ki. Then at the end of the day no kwepangisiza akazigo wagenda okusula. Tuwere fair bantu mwe abatula mu parliament yawo. Abebitiibwa batambulira mu Bugombe. Tulowooze nnyo ku bantu bano abasembayo. Especially abantu abagaba services ezigasa eggwanga. Omuntu alina okusookera ddala okuweebwa ssente empitirivu ye musawo. Oyo omu kuba yataasa bulamu. Omuntu owokubiri okuweebwa ssente empitirivu alina kubeera mujaasi ow'eggye ly'eggwanga, omujaasi. Akuuma ensalo zino mwe ne mufuna otulo ne mwebaka. Ye abeera bweru ali mu kulwana ntalo. Yalina okuddako okufuna omusaala. Naye osanga ow'amagye bambi nga n'engatto egudde olubege. N'osanga ow'amagye nga bambi atudde n'emmundu awo talina kyagira. Okitegera ekintu ekyo? Talina. Omuntu ow'okusatu alina okufuna ssente y'omusirikale wa poliisi. Ye musirikale wa poliisi. Yalina okubeera mu namba 3 y'eggwanga mu kufuna ssente. Omusirikale wa poliisi alina okukakasa nti otambula bulungi, akeepinga law and order. Akasente alumba goleme kuwa kiyinja. Otambule ku ssaawa 6 gw'ekyo ngamba gwe MP gwafuna obukaddaana gwe gwenjogera nako bwankanulidde amaaso. Omusirikale w'eggwanga wa poliisi yalina okubeera mu namba 3. Mu namba 4 senga ensi yali efa ku bantu. Omusomesa alina kubeera mu namba 4 mu kufuna ssente. Omusomesa yagenda okusomesa zino skills zonna. Naye ate omusomesa alina kubeera mulamu. Lwaki tabeera mu namba 1? Omusomesa alina okubeera mu nsinga eyina emirembe. Tosobola kusomesa ng'ensi erimu akatabanguko. Tosobola. Ekongo owalaba amasomero bagalumba ne bagatwala n'abasomesa ne babawamba. Yensonga lwaki nkulaze nti oda yange entuufu abantu abalina okufuna ssente. Omusomesa yagwa mu namba 4 mu kufuna ssente mu ggwanga. Wetudda ku bano LC1 chairman asinga MP amakulu. MP yakolera amateeka. Mu mwaka bakola amateeka ameka. Chairman okuva lwabeera ku kyalo alina okukakasa nti ekyalo kino kitebenkedde. Chairman alina okusinga MP okufuna ssente. Ba MP temulina makulu. Temulina. Loye ode entuufu. Naye ate munanga balina okusembayo okufuna ssente bye beegerekera emisala gye balina okufuna. Bye bagyegerekera. Deni ne bamala ate ne bajja ne beefuula akakati tulwanirira internees okufuna ssente tuve mu bigambo.
gamba omusala gwange mugusaleko kwogera tekumala gamba mugusaleko muyise etteeka gundi ono Theodore Sekikubo yayise egundi nga baagala okujjamu bampuuga n'agamba kantulo wali kuŋŋaanya emikono nammwe mukole nga abatagenderedde twagala buli mu mpya sayininge miliyoni 5 zigenda mu basomesa mu basirikale mu bajaasi ne mu basawo mutandike muyise ekiteeso ekyo muteeke ku kamera ffe bannansi tulabe ba MP kyabo omululu tubakoleko mubatulekere n'ebyokuda ku floor ya parliament ne mwogera oluzungu ebintu si byakwogera luzungu ebintu byakukola si byakwogera luzungu so wamanze kanebaze nnyo abasawo mwe ba MPs sijja kubeebaza kubanga mmwe ekizibu kye tulina wano mu ggwanga mmwe ekizibu ky'eggwanga lino musinga ne gavumenti eriko mwe ba MPs mmwe ekizibu kyalina eggwanga ffe tubasaba mukeere ku makya kaluba mulumirirwa abantu bano muve mu bigambo bye mwogera mu parliament mugambe tutaddewo akameeza kaako katandike okusonda ssente buli mu MP bamusale miliyoni 5 kale ne bubeera obukadde 2 nyuga katubasaba obukadde 2 buli MP muweera ababaka 5 kitegeeza buli mwezi tuba tusobola okuŋŋanya ssente ezisoba mu biliyoni plus zetusobola okusonda nga buli MP atuwaddeyo obukadde obwo tusobola okusonda ssente eziwera biliyoni enamba ne zigenda mu gundi y'abasawo babasawo bajja kweyiya kubanga akajja obunaku keemanya zino ssente bajja zikozesa extravagantly so bajja zikozesa naye ebigambo bye mwogera ku floor ya parliament mwe tumwefula nti mulumirirwa ogwo gwe mulimu gwammwe tumulina okukola so wama abasawo abayimiridde ne bana abaana tuyimirire naffe bannansi tuyimirira wamu ne ba internees tugamba mulina okulowoozebwako ba bloggers tugamba tutandise ne ssente zaffe ze mwatusuubiza temuzituwa muziwa abasawo Kasuku tageza ne yetunuzaamu kamera mbu abanja biliyoni 5 tageza ssente zino tusaba muziwe ba internees tetulina ssente YouTube etusasula tukuba oluseke tukola tuli ba brand ambassadors tutula mu challenge z'amazina waliyo ne app endala ezitusasula nga Facebook kye tusaba mutukendeereze ku data mukendeereze ku data n'abalaba monetizing tusobole okufunamu eyo sector wabula bambi omusawo n'omusomesa n'omujaasi tugenda kubalabako nga ezo sector zibasinga app zino zibasasula oshegera ekintu ekyo so bannayuganda ffena of good conscience esaawa tuyimirire wamu n'abasawo baffe mweno boycott gye bagendamu so mwabalwadde just understand them just understand what these doctors are going through yabasala kumwe musinga olugambo mu abalwadde bannange bano tebatujjanjaba bajja leeti mwifo kyogamba lwaki temubawa ssente ne batujjanjaba wabula ate mwali muloopa basawo lwaki mulemedde okwadressinga ensonga lwaki abasawo tebajja mubagabe batugamba temubawa ssente lwaki temubawa ssente zaabwe okutujjanjaba ate nga tuwa omusolo naye namwe ne mukyukira basawo be bannayuganda tuyimiridde n'abasawo tuyimiridde ne ba internees tuyimiridde nammwe naye ababaka ba parliament mulekeraawo okwebuzaabuza mukole ku bikolwa ebigenda okutwongerayo ebigambo tubikooye muyise etteeka mugabe buli mubaka wa parliament ku musaala gwe asalibweko ssente zino zigende mu basawo abajaasi ne ba internees mulekeraawo ngaawo okujja ogamba bannanga abasawo bakomplaininga ba MPs bakomplaininga omusaala gwonna gwe mufuna mugukolera ki neza allowance ze muyina for God and my country Uganda.